bulungi ffe ba pre-interns oba ba intern abagenda okujja mu mwezi gw'omunana tuze wano okwogera ku nsonga eya enkola empya yatongozebwa minisitule y'ebyobulamu n'ebya ensoma n'ebyemizannyo nga minisitule eruddewo okuddamu ebintu twali twagigamba netuvaayo ffe twogere tuwe ekifaananyi kyaffe n'endowooza yaffe kubanga tubadde tetukikolangako. Kati twagala kusooka nga tubagamba nga tulongoosaamu mu ndowooza y'Abannayuganda abangi abalowooza nti yintaani oba omusawo ku yintaani abeera akyali musomi oba studenti. Weewaawo bakola under supervision nga balunganizibwa abasingako. Omusawo wa yintaani tabeera studenti oba tabeera muyizi, abeera musawo ng'amaze okutikkirwa era alina ne baluwa eraga ebiwandiiko by'obuyigirize. Kati n'olw'ensonga eyo mu bintu bye bayitamu okuweereza Bannayuganda ebingi kibeera si kya buvunaanyizibwa obutabawa ndabira ya allowances. Nga August ono atuuka tusazeewo tugambe gavumenti ebintu bino n'ebekikwatako bonna nga tulina ebintu bye tusaba bina. Ekisooka twagala ministry esooke ejjewo enkola eya net policy gye batongoza eyo eyongezaayo emyaka gy'abayizi okubeera 6 nejjawo ne allowances oba ensako ya intern nga tugamba nti ministry n'ebekikwatako olw'okuba nti bakikola tebeebuuzizzaako ku bakikwatako nga amatendekero ag'enjawulo, ebibiina eby'enjawulo ebyab'obulamu nga Uganda Medical Association, UMA, PSU, AGNMU, UDA, FUMI ne FUMSA n'ebirala, nga tubagamba nti baddeyo ku nteekateeka ku mmeeza beekenneenye nga bakolagana n'ebibiina bino bakole ennongoosereza mu nkola eno era bakoleete enkola erongooseddwamu ng'ate eyo erina okuba ng'erambika bulungi allowances z'aba intern oba tugiyite ki ensako y'aba intern. Yes, ba intern bano bakola emirimu mingi nnyo mu ddwaliro, bakola shift empanvu, shift ya ssaawa 36 bala kuva kati otandika kati ssaawa 12 36 ekitegeeza n'enkya osenta ssaawa weziti olina okubeera ng'okyaliko ng'ate towumudde. Emirimu gye bakola egy'enkizo ng'okulongoosa okujjanja abantu mu emergency, bano abantu abeetaaga obujjukirwa obw'amangu n'ebirala tegisobola kukolebwa muntu nga student nga ennongoosereza eno bwe yali egamba nti ba student batandika okukola bino ebintu then bwe bamala okubikolamu intaani bagraduatinge. Ekyo kiteeka obulamu bw'Abannayuganda mu katyabaga n'ensi yaffe, ebyobulamu by'ensi yaffe. So ekyokubiri kyetugamba mu 2021 omukulembeze w'eggwanga His Excellency Yoweri Kaguta Museveni yalaba engeri bayitaani okusomooza bako bayitamu n'engeri gye bali nti tebalina wala wa kufuna zibabeezaawo n'ezibaliisa ne rent n'ebirala
byakusinziirako n'asalawo n'awandiika n'agamba nti omusawo wa intaani bayongeze ssente afune miliyoni 2.5. Kyokka ekyewuunyisa ate ekyennaku ezo ssente abaazifunako bokka baali ba mwaka gwa 2021 ne bazisala ne ziddayo ku kakadde kamu ate kati baagala kuziggyirawo ddala. Ekyokusatu kye tusaba, twagala facilitation oba ensako eno eweebwe buli mwezi. Enkola ebadde nga ensako eno bagiwa mu myezi 3, naye nga bayitaani bano bafuna okusoomozebwa. Emyezi 3 we giggwerayo, abamu babadde batwalanga amabanja 10. Ekibiina ky'abayintaani kyakola okunoonyereza recently ne kizuula nti bayintaani 88.3 okubeerawo kwabwe kubeerawo ku mabanja mu bamanerenda ab'enjawulo okusobola okufuna ku ssente ezibabeezaawo okulya, okukola renti n'ebintu ebirala ebya bulijjo, obulamu bwa bulijjo. Ng'era zino interest oba amagoba g'essente zino gagendera ddala mpaka ku bitundu 3 buli 100. Kati ne kiriwayiza abayitaani abasinga okubanga beewola amabanja amalala okusasula amabanja ge balina mu cycle mu nkola eyo etaggwa, ne balandiroodi baabwe okubatiisatiisanga okubajja mu mayumba gaabwe. Enkola eyo tugamba si kituufu. Omuntu wabanga asazeewo okuweereza bannayuganda ku ddwaliro ng'ataddeyo omutima gwe gwonna, gavumenti nayo emuyambye okubeerawo kwebezaawo. Ekyokuna tugamba nti twagala buli pre-intern oba buli agenda mu intaani nga yeewandiisa ne UNDPC omwezi oguwedde abeere deployed oba aweebwe ekifo, kubanga owekenneenya ebyobulamu by'eggwanga lyaffe. Abasawo, amalwaliro, ennamba y'abasawo rates ziri ku bitundu 3 ku buli 100. Kati ekyo kitegeeza nti bayitaani bano batabeera mu malwaliro ate jjukira be bakola emirimu gya bitundu 7 ku buli 100 mu ddwaliro ezo. Kati bwe batabeerawo kigenda kukosa nnyo ebyobulamu by'eggwanga lyaffe lino. Era tugamba nti buli intaani saawa eno alinze internship bamudeployinge. So mu bufunze byetusaba ebintu biri bina. Enteekateeka ya NEEP egibwewo, baddeyo bagyekeneenye bulungi, ate bakomyewo enteekateeka nga bamaze okwebuuza ku bitongole byekikwatako, ng'ate enteekateeka ekisinga obukulu erambika bulungi omusawo wa intaani ensako ye. Ekyokubiri, buli intaani yenna buli pre-intern oba agenda mu intaani wano eyewandiisa mwezi oguwedde bamuyimbule agende ku ddwaliro mu mwezi ogujja. Ekyokuna, tusaba enkola ya pulezidenti waffe ekomewo, naye kati twagala kugirongosaamu kubanga ebintu byeyongedde mu ggwanga na biki na biki. Muzeeyi yali yatugamba batuwe ebitundu 5 ku buli 100 eby'abasawo ba gavumenti bye bafuna, obukadde bwali 2.5. Kati ffe tugamba twagala ebitundu 7.5 kireeta obukadde nga 4. Ate zino ssente si nnyingi kubanga olaba mu mawanga gaffe agatwetoolodde nga Kenya, Omunnakenya afuna obukadde 5. Kati ffe tugamba obukadde 4 kibi kiri awo. It's not, we're not asking for too much. Si kyamaanyi nnyo. So twagala ensasula y'abayintaani ebeere ya buli mwezi. Kino kikulu nnyo ate nga bakisasula mu budde. Era twagala kuggyawo embeera eyo ey'abayintaani gye babadde bayitamu ey'okuyigirizibwa. So ndowooza tumaze wano.